wuliriza buki bulungi tutandise ne confusion eri designed abantu bwoba ogenza owulira kuboogeza abasinga balina story gye batera okubuulira naye weetaaga okuba ng'otegeera bulungi otegeere kye baba bagamba ku direct planned confusion. Bw'olaba ebintu ebitwala obwongo bw'abantu today n'otuulamu wabbali bw'oti oba gwe wennyini weweekolako self assessment oyina engeri gy'olabamu nti waliwo ebintu ebyali designed to keep the population at bay long time since eddeyo nga Roman Empire weeri abantu baali banji nnyo nga tebalina nnyo byakukola nga buli saa baba baagala kwegugunga kujjako zi gavumenti biki kujjako bakingi abantu ne bagamba naye tukoze tutya wabeerangayo abantu mu nsi wabeerayo abantu abagezi abatula ne bapulaningira abalala oba ababagagga ennyo abafuga abalala nga woolaba mu Italy Bourbons, the Bourbons, babanga bagagga nnyo okitegeera babe bayitanga the bourgeoisie nga woolaba the Jews in America today kati nedda babeerangayo abantu abayiiya babayiteyinga baani mbeerabidde naye edda mulembe gw'abaromanizi baatuula eyo mu kafe eyo kabeereyo mu Bayern Munchen bakayita Baden ne batuula nga babuuza abantu banaabakonteininga batya Souls Park Society we babayitanga Souls Park Society balinga bagagga nnyo nga woolaba ba Jews nga woolaba ba bourgeoisie nga woolaba abantu aba owninga blue clothes mu America blue color nga naye waliwo emintu byebatudesiningira nti omusajja akwata check n'agisayiningira LeBron James ffe ne tuwaana nnyo LeBron James naye nga tetufudde kwani awandiikira LeBron James check $4,000,000 Cristiano Ronaldo Lionel Messi bamuguze $8,000,000 confusion eno yonna abantu baali balina okuyiyiza empla kyekinakuuma abantu nga tebeegugunga yayinayo Iculi we nga mutontomi Iculi we n'amugamba nti nno oba oyagala abantu baleme kwegugunga bawe emmere obakolere ne saakasi baali batuddeyo mu kafo bakayita Baden kalinaanye France ne Switzerland abali Bayern Munich bakamanyi mwatuulamu abagezi 15 ne batandika opulaninga engeri gye banaakuumamu edda ng'okulwana kungi kati nga bemugenda olwana muwamba abantu kati bemuwambye babeerawo nga mulina omumalamu society eri amaanyi bakolanga emizannyo mwenna mulabe ku Spartacus Gladiator ne bateekawo abasajja abaakula bali ba Sparta ne beetema emizannyo egyo baagiranganga nnyo ne kituuka time nti okutwala omuntu mweyo arena omubeera ba Spartacus okulwana kyabeeranga kintu nga wotakikolera mukazi anoba. Do you understand? Kakati abantu bakolanga nnyo gendako muki bagiyitaani school what kakati balwananga nnyo gendako mu kifo ekyo ng'omala ebbanga ng'onoonya tiketi omukazi ayagala omutwalayo nga okulwana okwo kw'amaanyi kwakipinga abantu atibbe ne babeeranga balaba ekituufu naye ate nga bali occupied kati bali abagezi beggambye abaatuula mu Baden abo ba society baatuula ne bagamba kinga abantu bawe emmere ne saakasi ne badesigninga emizannyo ne bagimaketinga abantu ne batuuka nga tebalina budde bulowooza nga we batema omuzannyi we owa Spartacus nga nemmere awulira omuzannyi we amulumira wiiki ezi nga ne bw'omugamba nti twerwaneko tuggyeko empula tufuga bubi nga tebibakwatako kikyentegeeza nti abagazi bali 150 bapulaninga buli muzannyo gw'olaba tudde era ne bagukolera addiction egenda okuguyingiramu naye addiction eyo ekukwata
ate tekuganya kubeera wekka oyina okubanga mukuŋŋaana yeri jegambe nga olaba gladiator. You have a picture of a gladiator Spartacus ezo seri abantu nga bwe bawaga olina mutema n'ateekayo ekitala nze nzira ndi Sparta temumpulambagaba nti Iculi is a Spartan soldier born to conquer till my life is over, till my heart can't beat no more. Kati ba Spartan soldier yo anthem walino jigenderako kubanga nga woyingira yeri okudda kitono. Okitegeera kati walina okweteekamu n'ogamba nti I'm on a lonely road, but I've been on this lonely road before. I'm a Spartan soldier born to conquer till my life is over and my heart can't beat no more. Togenda kudda naye ng'oli hero afudde. Kati bw'otunula today emizannyo gyonna gy'oyinako addiction nga wegutabaawo owulira bubi yeeyo pulaani y'abali beekugambye abagezi gye baakola emyaka mingi kaaberudo. Nze namala ebbanga kyobola ntandisa interview nga nkunyonyera byompya namala ku Wilson Road emyaka 10 nga nze mbuulira abantu baguzaani bamuguza eddi bamututte wagenda kola ati kyobola bakupredicting omupiira kinyanguyira. Nalinga ne Kabuleta Maksali Mujibu Kasule tubereyo kuwagadde gufe tubuulira abantu wani gwe baguze. Era bw'otunula today senga otunula TV radio example zikozesebwa biki omuntu n'atuuka naga nze ambasada wa Arsenal nkubye kubanga tetwaguze ono tetwagiyaguza ati kyobola midfield batukubye kati olwaleero kyenvudde nkuletera design confusion kuba kati leero Kampala ogenda tambula natambuddeko ekiro ng'abantu batambula mu groups nga banakuwavunga ne wobaga tugere tujjeko mu 7 tebasobola planned confusion. Otuuka n'oba addicted nti bali abedda bapulaninga nti tunakuuma tutya abantu nga tebeegugunga ne bakola ebisaawe bya Arsenal ne bamaketinga Tennessee ne bamaketinga firimu entertainment. Today kye bakozesa plan confusion entertainment and what and games biri aba Spartacus. Kati nawe okeera ng'ogamba bannaye tebakubaase no kati olina mukwano gongo mpulira nga toyinza mukubira simu. Kevin oli otya, Colin oli otya owa Simba coaches my brother. Bebe cool, how are you doing? Nick Sims funny ayinza n'obutakola skit kubanga kati ena addiction ate tekuganya kuba wekka. Kati nawe oli awo ekoyina DSTV ne channel zina nebyo mpira egutuuka oyina okugenda osange bali banno balinga bali be ba designing anti ticket yogenda mu Spartacus wayino gikolerera wali amakagi jemuli nga woba toyogete mu Arsenal tesambye toyitofuna sanyu lya kiro Arsenal bagikuba nga ekiro tewafunye. That is how much wobera nga oli into this confusion nga tosobola kulaba kituufu wadde nga kikuli mu maaso. Wali weebuuziza lwaki abajasi tebali ku bya mipiira? Kogeza ate n'obuuka kyenkugamba ate oba depressed era nga abamu mugenda okugamba isima kati tetulabe Tennessee isima tetulabe emipiira. Yes oyina giraba naye nkugambye once you are addicted yeri gye bapulaningira mu kafo ke bayita baden akali mu Munich abagezi gye batuula bascrotizi ne bagamba abantu tuligenda tutyo bakuuma nga tebasobola kubanga bateeka obwongo bwabwe ku kigenda mu maaso ne babakolera Spartacus emizannyo nga we batuyina Bayern Munich simanya Arsenal tagendangayo naye awulira bubi nga bagikubye n'emmere n'emulema ne bamugamba nedda eyo passion ne bagamba no lolita kulimba eyo passion naye bw'okalculatinga obudde bw'owa passion kati eya generation eno bagiyita social media buli bakulembeze ku level babeera n'ekinaabatambuliza population. Omuwala ng'oyagala omusanyuse muweereze data ne bw'aba takwagala ne waba mwayombye ne waba wakugaana naye n'osooka data at least ka thank you okafuna n'ennamba tagideletinga
Era abawala bamwe baganzika staffune ez'okulya ne data eyo eya addiction eyo abaliji ba Socrates gye bapulaninga tobakkiriza oyina okumuteeka ku addiction eri plan nti ne bwalaba ekituufu omuwala ng'omuwadde data ne bwasanga poliisi ng'ekukuba abakusimuye eno oyina okuba ng'otega kyegamba tulaba emipiira inze natuuka mu Europe lwe natega nga nze isima mmanye emipiira naye sigiraba nina emipiira wa lwalumu era ng'omupiira bunene nze ndaba Champions League semi-final na final naye era nange njirimu kubanga the moment w'orealizing nti ogiveemu oyinza okufa banno batandika okugamba wavaako oyo kyayi mwana yatutama yali waaseno kati yagivaako kayatandika n'okunywa enjaga bwe mutunga kati banno nga bakumalamu amaanyi kati woba tosobola kustandinga ng'oddayo ng'ojoyininga gang muli bangi abafiiriddwa amaka ng'ekyagutta mupiira ng'ate ne wooba oguyina ewaka oyina okugulumba mu kibanda Coliseum bagitanga the Great Coliseum eyo gye bagendanga abantu okulaba basipatakasi nga batambula ebbanga bakolerera ebbanga oli n'alyoka atega nti ono saakasi amufunamu ye nannyini gwe tosobola mufunamu kusinga nannyini you understand bunga bet straight be batuleetera programu eno genda ku internet obe ku bunga bet ya muna Uganda yesoose yes obwedda nzija kukuba mbagamba akapapula kakuyisiza katya Bebe yabaddeko ne miliyoni yes ne bw'omukubira kati nti omubuukinga talina maanyi kubanga naye akita woba muyimbi yegwa abazannyi omuyimbi muzannyi kubanga bali ba Spartacus be balina oleeta entertainment muno mulimu baani abazannyi ba firimu abayimbi kati nga mwenda ku Love Fest tuina Palaso kati Palaso ye Spartacus gwe bakutte bamuwambye abamulese Uganda tumujja America ne famire ye kati balina omulaba mu kisaawe okitegedde entertainment wa today social media games bwolaba omuntu azaliddwa wakati wa 70 to 2000 baba baagala nnyo omupiira kati bano abaliwo 2000 plus kati bo babaleetera social media eyo osobola ofuga eggwanga emyaka nga tebayina era bw'otandika n'otandika obbuulira abantu nti kino kyekyabadde mu G7 nga bateesa Russia eyagala kukola space ku maazi naye ffe ng'abaffe bagane naawe biki by'otututte mutubuulire siba ne spice bali ku ki kati otozizambya space kyali wagashibaga kato annyonnyola space bw'otuukawo wali nga annyonnyola bambi owulira nga you are in love with the space naye eri confusion tekuganya olaba ng'oyo akumalira buki budde eringa addiction y'enjaga omunywi wa cocaine wa sigala omunywi wa kabiya tosobola kewala kati eri designed kaberudo kebe formula 1 keberera gibbe kati ate bapulaninga emizannyo egyo nga gikoocupayinga omwaka mulamba kati olaba abantu abeera amanyi programu Premier League bw'anaatambula Premier League waggwa tuyingire Euro weziggwa tugende mu Africa Cup qualifier weziggwa tugende mu Euro weggwa tugende mu Women World Cup weggwa tudde mu rugby tennis tuveeyo omwaka gwonna lao yala mugugi bali baveeko bali ba Socrates bali abafuzi 150 mu ne bagamba tulina planningira generation eno and more to come confusion circus kati buli lunaku bamwongera teweewuunya nti ettiimu ebaamu abasambe 25 nga bonna bafuna miliyoni 2 Pogba Messi Ronaldo awo nga bali Spain naye ate nga economy ekulaga Spain is a poor country mu European countries Spain is one of the poorest ne weebuuza n'ogamba tiimu neesasula omuntu miliyoni 4 mu New York
wosanga abajaizi Mariah Carey, but New York alone has 600 children who sleep hungry every night. Ate ne mbamu Mariah Carey nga alina billion 8 Jay-Z mberamu Cardi B ne mubeeramu okitegeera naye no week planned bali bajja baglorifyinga bwe bafunamu omune bamuglorifyinga Mbappe kati n'olyoka oyingira Mbappe syndrome nakuyingira mu veins mu brain ng'owulira omuntu ayogera ku Mbappe akutama nange isima cult wezityo ne kati abakulembeze abajja ne baga you keep them at bay oba creatingira omuntu n'omujja mu ghetto nga munnaabwe enviri ne zivaako n'abeera ne zimashon naye nga tebamanyi bwe yazifuna naye nga ate bunaku baali bamulaba naye nga biri byali byabakwata ebya addiction oba anywa kayaga oba ki kati ojjamu omu kati oyo omu n'atuuka n'abazibu ne bagamba mwana olaba mwana Bobby yatoba kati ate nga ye yakunyonyola Bobby engeri gye yatoba naye ng'akulaga yali ne Bobby ng'atoba naye ng'ate ye amukunyonyola ye talina kintu naye nga baali aba kati nojja Iculi n'agamba yazifuna ati kati yeri syndrome kati yekwata gwe n'oyingira mu Bobby kati bali ne baglorifyinga Bobby n'otandika omulaba nga mezaya nga mugezi nnyo nga yakola nnyo nga yasobola yalina vision ngera wakuyita nti jangu twekalakaase ng'ojja mujja mu bungi kati oli Bobby ye actor Spartacus kati mmwe ye bano be baagala planned confusion eno y'abatono okutegeera kati buli muzannyo woolaba nga gukuli nnyo gukusingira ne sexy nera ng'omanya nti syndrome yannyingira mulabye ku firimu ne bakuba omuntu akantu n'atuuka kati bajja badesigning Europe waliyo empeke bagiyita speed bw'ogimira teweebaka omala 24 hours tolowoozeza ku mmere buli akusanga obeera mu speed obeera oli homeless oba omulago olina gy'olaga bw'osanga owakakola ng'atambula ava okukagaaya n'omugaa kankutwaleko mu mmotoka akugamba ŋŋenda awo naye nga otuyinza okwesanga ng'agenda atambula okuva emulungu mpaka Salama naye ng'akakola kamukutte ow'emmotoka tomubuulira osula n'ogamba addiction biri babitegeerera ku kintu addiction bamala tegeera nti omuntu wanywa akenge kano n'akayingira kamujja ku byonna nti ne babipulaningamu something bigger on every level naye okubuuka kizibu nnyo nzeyisimba bipya ne sigenda mu bibanda sigenda ne Bebe ne bwampita nabijjamu ne interest kasita nategeera nasoma nawulira ku badeni nengamba mama ndikabaka mwanga wogitegeera wotya kati abawuluno babakoledde Snapchat Instagram TikTok Facebook nga giriko nga gwe muweereze data akufumbira emyezi 5 nga alina bya mama gambe newotagenda wa mama tukimayo ki kubanga syndrome yakuyingirirawo aba loud and clear Iculi Laka Joe muyimbi yekagwe nina kati wamanyi ne Pretty Sophie Laka Jo manyi Laka Jo manyi Amosilovini zinina obwana bwangu obuto bwendi mukuleeta mwe hyping ne Mowet and NSC Iculi build empire okategedde planned confusion ogitegedde emipiira entertainment omukazi wotasatula kanga tatuseeko ku kibaala ate sibabamenya nawe ebyo bibaawo ekibaala kati tosobola kutegeera abasajja bateesa ku ki pipeline eri ku ki tutuuseewa tuyina ki tosobola olaba nga bakutawa ebyo nawe biyeri kamala kayitamu kamu ng'amabaati naye ekitali ekya bakeera ku Iculi alone. Ladies and gentlemen, tuyina something to be thankful of. Waliwo ekintu ekyantuseko yesterday when I'm like
should I be happy, should I be what, should I be what. Jo ngangenda bampita ku UCC batwala ebya communication nga bangamba Iculi list yino bakola listenership bakola gundi buli period ne balaba bantu kye basinga owulira wallahi billahi tallahi bangambye kuba bawulira ku macha nazenga numbers ne bano bakola ku TV na radios aba communicating na twavudde mutuli number 5 twogera numbers kati kyoba omanya tituli babi tulina empire kati tuli babi number 5 ojimanyi nga batadde TV ojimanyi je bannange Iculi tuli manyi morning breeze manyi nzikale bannange ntuukeyo wabweru abantu ne babyuka bansanyukire ne olwokuba eri gundi eri yannuma gye nkunyumiriza sikyayagala nnyo kweteeka mu confusion wali weebuuzizza oba abagagga balina ebyemipiira nti bagagga kwagala ne batudde balabaase no wali walabyeko babuuka Museveni wali omulabyeko Museveni tayagala mipiira tayagala netivu tayagala wobuuka ensi ekulabanga fala oyino sigala mu syndrome y'abali abasajja abamu badeni bagikola dda ku mulembe gw'abalomanizo omanyi Roman Empire yali nnene yali etuuse ne mu Africa kati bategekanga bakingi ne nkugambe genda olabe Spartacus oba Gladiator nkiwa muziraba you will realize nti buli kintu ekiri mu games kyoliko spacing far apart to contain you a full year katondo oba tokkiriziganya nange njagala ogenda olaba abaana ababeera ku Xbox omwana waawe kageza abenga kafulu mu Xbox ebyo omwana ajja kuba addicted weewuunye nga talina kintu kyamanyi omupiira we gumuyingira bakugamba passion nenga toyiga kati ate tebakuganya eri syndrome tekuganya kulaba wekka wobereka ne bagamba asene egenda tandika osooka n'ogenda 1 hour nze nalinga nina okulaba gundi preparation ko kibogedde ki onasuubira ki kisaawe kiri kitya ogenda olabanga omupiira obupiira oguwadde hours 3 kati bali abo abatontomi ba Museveni ezo hours 3 nyingi ogendo jiva mboti ngate Barcelona tegutandika oba ogendo waliwo woyinzo siba mu kibanda olunaku lwa Saturday zinagenda ngokulaba omupiira nenyingire ekibanda sanga mukaaga omupiira gutandika 7 gugenda okugwa nendaba kugwa Man City ne Nottingham nengenda ko gwa Italy gugwa nenumba kugwa Borussia Dortmund ekutte Cologne nemba kugwa Cologne atawo nendaba mu kutaiga Woods ndabe ku Roger Federer manye Nadal yakoze nengenda atenda be ku basketball dikembe mutombo yakoze atya ne Vince Carter kyabadde kikemu Lakers ne Chicago Bulls kati yeyo je gambye syndrome nali nasoma nenga ne bungame byonna nonyo omulimu bantu bakuwereza sente onyumya n'abebweru basibo pa price mabyo wa predicting the bitufu you get happy kati muyina mbakabaka bagamba gutu gu predicting nga buli wa predicting abituukirira bannange nobango ino omuntu wo kati omupiira wotagenze omuwala lwatagenze mu kibaala awulira nga atagenda kubeera obulamu bwonna yeyo syndrome government zijetaaga nnyo ziyamba leader yennofuga eggwanga as he gets concentrated with the few abalalo ino bakulietingira syndrome addiction ebakwata kyovola banti mu COVID mwalowooza nnyo you are many who started farming muli banja abategera nti ogenda utusiri essanyu lyokka muli banja ababuuka mu COVID naye kati atoba wakabu obanga abuuka ne bakuzza yefe ba securities Iculi yalo nibinato no unagambye Jajja you killed my time kati oyo be kugambye kati bino omuntu yenna yagala ya FullFigure bijje ya FullFigure genda laba kakati
kino kyenkugambye nti once wogezaako akubuusa afuukirawo fala akuttidde time naye bw'otunula obulungi bw'oti ogenda ozuukukanga mu butuufu ojja genda ozuukuga sigamba nti olaba omupiira kubi no sigamba nti olaba tennis kibi no sigamba nti okwagala entertainment kibi not at all. My conversation njikuwadde backward naye nenkulaga nti ebintu bino byonna biri pre-planned emizannyo emingi population gyekoma okukula kati abafuzi omuntu afuga India omuntu afuga zibula olina okuliyetinga ekintu ekitwala abantu ne bakiyigiramu ne kiba addiction gye bali naaba nga tasobola concentratinga ku ebyo ebimatalinga kyebagamba nti amazima gakuli mu maaso naye omumwa oba kiki tekikuganya galaba eri ebintu abasajja bwe bye bapulaninga earlier before. My sister FullFigure, how are you doing? Oli otya nakangubi kyebaleke emirimu naye ng'ogikola matankane baby girl FullFigure oli blessed oyina omukisa ogw'enjawulo mu nsi Uganda naye ebiseera ebisinga ffenna tuli boogezi sinza atuukiridde naye buli wooyanika mu ttaka abantu ne bakubbulula tokikola mirundi gisusse wafunye program ku TV every morning. Do you know a morning show ku TV FullFigure? Naye njagala kugamba kintu kinanti kati nafuuka mukulembeze sikyanyiiga mbuulirira FullFigure bw'ogenda ku TV nga kwokola oyina okwawula TV ne YouTube interview ne Facebook live nze tondaba webera kwanika ati oba ku TV. I'm a totally different person. Muli mubaamu moderator oyina okwewuliza oyina okusigala ku mulamwa naye program wakagifuna tobeera ku mulamwa toleka bakudirectinge program ya TV ndala oyogera out of context toyinza beera ku TV ne bakuba bannamawulire ate n'ovaayo ogambo simanyi bannamawulire kigamba you are out of context. FullFigure ojja kukola emirimu mingi naye bajjanga kujjiramu mu kakodyo wadde nga pastor Bugingo ayinza okwagala kawe Museveni akuwa omulimu ne bagukugaana gutawulira tamala emirundi gagamba oli yannemesa bakulemesa oli ku TV. You need to dress the country different. Oyina okweri branding nange mundabye eri emabega tutuyana tuyomba tuwe naye kati every day is a transition for me. Sirina kwebyo nti oba opposition kati buli kintu njagala kikubanga abantu bakuwadde omukisa naye otudde ku TV program yo teri muntu ngejayinza giraba olinga alwamba olinga alwana bantu botudde nabo baludde mu media wuliriza ugaba obudde tolaba kaye naye yajjanga naye kati kayangoberera nnyo towejja ku nnyonyi nyange goberera ennyonyi nyange. Sister wotuka ku TV toyomba na muntu ddamu ekyo abo bonna ba TV presenter boolaba basmilinga beekola ki omanya bumanya nti tisiba mukwano tewalabye Flavia Mawaji ne Candice katono beekubire ku seti tebakolagana senga walabako out walabeko zaala toto nga atudde ne Lucia nti banywamu baali ne Reipi bakola ku station nesiba mukwano wabula waliwo decorum eyetaagibwa ku TV. That's why TV eyita Iculi neeyita ne Gravity nga mwayombye naye once you are on TV oyina okuba nga togenda kuyomba na Gravity there and then no muyina program wansongayo aw'ensonga kuba mulimu moderator otherwise abantu bajjanga kuwa emirimu nga naye tebakuwadde nga bo bakimanyi bagenda kuwa ennaku ekyala akugobe. Kati nalabye nga mukulu Bule kye yakoze Bule nange mutya Bule yangamba isima bya bloga byebiki naye alinga Yugamani twamusika mpola Bule bawulya n'obusungu ku social media
basoma nnyo babbule kati bbule yali amanyi byasomye bye bagenda obbawo nga baanalayizinga ebbanga laba waleeta social media ne wagwawo ebimenke kikeera bukeeze nena kati abantu bangi abasoma social media ene ya live yabanyiiza nnyo kubanga bangi nnyo ababeereyo ne bagamba ne kale kano kalinga ayina masters naye nga bamuga jawo masters yoma Iculi so FullFigure bw'oba oli ku TV tokalubiriza ate ne yakuwa omulimu Pastor Bugingo tota you just bust ovudde ku TV otandise gundi yannemesezza omulimu ku kampani wakatuuka amangu ago gundi yannemesezza omulimu okoleddewo live sometimes naye nga nkwagala still mmanyi you can do better mu mutaagi nga akantu kano kali ku good heart nasanyuka nnyo nga bakuwadde omulimu daily ku TV okitegeera mulwanyi munnange naye natya nnyo nga ndabye programu bbiri ne ngamba bayina okukola ekintu ku FullFigure kati newaana basibbule n'ogenda ku TV endala sooka oyige bino byenkugambye this is why Iculi nze TV gwe ziyita abantu bonna bye bansanga beewuunya the person they saw on social media and the real person are different. Now I'm a different person, humble, God fearing, simple, able. Kati abantu ne waba yanyigira atukalaga yoyo Iculi ndibaga yoyo Iculi buli jaba jasoka chola yono Iculi tie ndibaga yenze bafa ne baseka Iculi yegwe gwafu butukeriga yi nibagamba yenze olidi di omutonto miwani wa emperor mu Roman Empire yalina omutonto miwa mita Iculi yamugamba tu designing emizannyo. So my sister, please toyina kuyomba bera n'ensonga zo toyina kulika kakkana gobera ku TV oba TV bagikola nga abantu bajja kuwulira tulekaane no ku social media nawulidde bubi nnyo nga muli ne bule mu byamawulire bule buzibu nnyo obwo nze nange bule anjeregajerege tukola interview n'atujerege netwamumanyira ajja ku TV n'alaba isima okulemberana beba Yugamani kati amaze kutegera Yugamani nti isima akulembera empire nene kangende mwesimbeko mutuwagire unit egenda okukola akaluluka online mwenna abambuuza okulonda kugenda kujja link zigenda kujja bali mu preparation of electoral commission bino ebintu biri serious. Yes, so olinda link egenda kujja naye njagala tuoverwhelming omwana wa Twitter naye ati kati yamanyi nti ate ayangamba n'okuŋŋamba nti sirina bantu naye Yugamani kigenda okutuukako Mungu yakola ki yamanyi. Omuyimbi bamuyita Lakejo, young, tall, dark skin, fresh, alabikanga bali ba top star abanatuletera kugula minaye abayimbi abajja simanyi twalyanga chapati tubakoye ye time tubeko n'obwana nga tekagenda tawanya manager buli sawa studio anti buli kimu ku muzuli naye akayimba ke mwakawulidde ngenda kalodinga right now akapia naye Lakejo spokesperson Lakejo spokesperson in management tobuuza Lakejo bibuuzo nga siriiwo mubuuze nga wendi era olaba tali nange ebyo mubuuze ebibuuzo bireke nzamwogerera nzamupromotinga muyimbi wange family gwenkwasizza mama ne taata mubadde mukwatirira abawala mu studio abazadde bagenda waaza abaana bonna mama wa Pretty Sophie ya muwanzi Pretty Sophie akomawo weekend engomaganaga yagimaze planned sikuleta mwana abandi notandika omutaza enkyalo abazadde bajja kwasanga abaana baabwe kamuwe Iculi family ya Lakejo yampise ne abantu batawanyiza nnyo mwana tumukwasiza Iculi bwolaba Lakejo mwesonyiwe nja kukuba mu kooti kubanga family yo lawyer wali nja tomwina buuza Lakejo naye ngo mugoberera okulayikinga akayimba ke kana katukalabika bulungi ka Lakejo genda yo kalayikinge kalinga ka Pretty Sophie manyi
maanyi ge nyini agawedde emirimu. Njagala okwebaza Maria Anderson olw'okujja munnaye n'ondabako bbanga libadde ddene naye nga wangoba mu winter. Oh mama saagala ddujjukira naye wangoba mu winter. Naye kasita twesonyiye ate ne tweraba ate ng'abaana bakulu ng'ate baakabi omanyi kali kamodo. Ayayay nina kali katambula ku Paris kaŋambye dadi tugenda ffenna Milan nkutwale ku runway Milan. Nabaddeko ne out namaze nenkakwasaamu ku Siraga Shumba ne nga Iculi kanzirukeeka naye nga buli bumuddo obwamalayo. Natidde wakazi batoba webale kutoba mukwano naye wangoba mu winter. Oh wangoba mu winter mama bapenga jjukira batugoba mu winter. Fano koye netuyiya netupalapalanya sino tuleyini basi tetuyina kadi nemama byonna bivuddemu magoba merere kikwano. Link ejje y'okulonda dampanic ejja ebintu biri muki yangoba mu winter pereketya tinga kwasana obugambo obubalala ti Iculi oli katono nnyo. 1 obuse guledio 2 Iculi nga wesaawo tiyangoba mu winter pereketya nga kwasana obugambo obubalala ti Iculi ng'oli katono nnyo obuse guledio tikasajja gwe wesaawo naye nga mama it's all good, it's all love. I was so happy to do better with you. Ne nabadde happy ne tugenda ko out ne nkulabako for long time. Wabula lyo libadde bbanga ddene. Lyo ddene. Kana nga kaali kato naye kati mukazi modo. Runway modo. Oh. Yangambye I have to take you. I stayed bannange Europe omwana nga ateredde bulungi owulira essanyu. Nalabye essanyu ly'oli omukazi. Akana ke kali ku top muzino runway zonna Belgium, Denmark, Milan, Paris tugenda New York. Inzija katonda ebintu abimpadde leeti nandi ekyanze mama. Iculi nandi ekyanze wekyanganga mu mwana ebintu byensi bizibu nnyo naye nga Bebe kulu biwoobe mikisimu zifane biwoobe. Kasente ke yali ku blog association ke yasibye kwa Arsenal. Alandi afachi. Arsenal kati yonna yasse moto. Bafalida nakazi we bonna babeera ku bya Arsenal. Addiction. Eri gye nagambye enzibu ennyo. Plan dibakumala omaliriza. Owulira oli siiki kati enkuba si yeetonya. Voti Iculi Honorable Morris mwami amatwetumireko. Yes. Aiza kakaterega akunoonya ata ngabe baani abo bakona. Bannerijjangako ne bakona. Kabuye Boston oba baddawa. Tebaali boogezi baali balimba naawe abo balaba twogera nabo ne bajja baogere okwogera skills nyingi ogwa bagwa kugambye bagwa nnyo ate Bulaya babuloga ngatta muganda bonna mukama waabwe yayemanyi ate kati abo simanyi Isaac abo basuubire ku page simanyi bali eyo simanyi wannaku kubayomba simanyi banzibye simanyi ono yandese simanyi yandese simanyi twasa ebyo bisange ewannaku simanyi sengasidi ye Richie ezo vibes zibeereyo zino ewa Iculi birala nawe owulidde tuli kuba Socrates ate oleeta tuli ku Abaden ate kati gwe ate oleeta bya Isaac simanyi mukwano waliwo emboozi zolina osange wapenge Musiriki abo gye babeera babuloga beeyo seeno eno olabako omuntu mbu bamwe bayitinga mbu twogere nze sigatta mboozi ate abantu bakuŋŋaana ate agambe nti ati tumala genda kulabye nedda Iculi olina omuwulira yekka solid
ne YouTube yange sengolowooza siteekako ne ng'akasuku gyombeereko ku YouTube gye YouTube eyo ya Iculi Iculi yes bas tata Janati ne bannaye mbabulya Janati ayagala kusoma Isaac Muwonge sebo mbasaba Janati ayagala soma naye sente za Janati z'essomero nazo nnyingi sizirina nga Iculi munkwatireko bazira tisabambi kaagala soma kankubidde ne kaŋŋamba namisinga ttaamu tikyayagala kunkookinga nsobola osanga bannange next ttaamu maama naye amasomero ga bbeeyi Janati asomero P5 bali $800 ne requirement muzira kisa nyambaako sinza ate Iculi n'abalimba nyambaako ane Anderson nkulabyawo Isaac Muwonge nyambaako omwana asome buli lunaku ampita naye nange busirina anjagala nnyo nze taata we ayagala osoma banne bali kusomero kyokka muwala kati mulina okunyambako Isaac Muwonge n'abalala Veronica Brandi yes bino si byakiferinira mu mwana mulala aya muto requirement nyingi ayina osoma maama ali yekka tata yafa ate wallahi oli omwana buli kirampeereza odiyo nganya kunsaba bwe balekkiriza bera taata wange bwe bali munaye taata oh my god naye bannange munkwatireko omwana addeyo ku ssomero tulabe ng'ekyo tunakitamba sira kitambuza bw'omu era nja kusanyuka nnyo omuntu yenna anaavaayo nankwatirako nange ndi wiringa okukwata buli kyensobodde naye yenna ananeegattako kubanga amasomero ga bbeeyi we P5 ali muwakiso simanyi wati kanso banne basoma kati nina okugendayo ndaba edimaster sosaba basale ayina basale gimpe omwana wange mutwale mu ssomero kamaama kankubira nempulira ennaku ku mutima naye byensi bwe bityo yayina n'amukabirako yenna anaabasobodde maama we naye mukyala munnange omwami yamufaako ayina abaana asomesa zaako abakulu ayina waali talina mulimu kigamba bambi ate naye sinza munenya abaana babeera ku TikTok nga bakola bintu byabwe omukazi yantunuulira nanga munnange togamba nti nkuleetedde omwana nange nalabira ku TikTok social media can change your life kubanga we are for public scrutiny ye yakola ka video nga ate ali mukunje njagala obe taata wange mukamutagenye nga kakutuuseeko dda bebuvunaanizibwa n'obwo nakigudde yadda ku nnyanja mbu simanyi omuvubi yamuwasa balunda nkoko simanyi yakadde wa nakigudde ne bwandaba takkiriza nti yenze nakigudde ebyensi yabita mugo yabasi toba musiru ate ani ayombye wetuli Jajja tofaayo leira twagange wetuli Jajja tofaayo leira twawange uye bajja kunyamba kola muyamba bayayi simanyi yafuna olubuto simanyi ebyekiyayi naye ate omwana omuto omugagga biliyoni ya Doreen Kabalebe ya postinze ne balaga biliyoni ya Nigeria bambuze ebintu ekintu ekimusanyusa n'agamba yakafuna essanyu okuva lwe yagaba obugaali bw'abalema nga yabwegabira so it's small things nange nja kukolera wenfunire akajja nja kuwaayo ku ssomero munnange asome ejja n'osanga eri awo okitegeera omuyimbi bamuyita Vivian Tendo n'akayimba akapya very nice Amos Lovins omwana nno Victor Rose talemedde kuvinka tamukubidde ngoma empya naye ka Victor Rose banne kali talented lwakwa Victor Rose mulalo ye eri too nice for music too simple naye nga bambika Victor Rose wokawo obudde Victor Rose tekamu ku vibe tukuba Victor Rose obwavu bubaluma nnyo kandeete lakejjo ndeeta omuyimbi atali wakuddawo simanyi nalya capati simanyi bangobeeka nakoowa abayimbi ab'okwekubagiza
kati njagala bayimbi bamalayo ye time lakejo gwenina yes kapiripiti nzija ne kansooke mmalera kejo kapiripiti negendereza kati ndikula kejo yes lakejo nakowa abaye simanyi nalya chapati simanyi nagwa wansi ku kkubo stories zitagatta simanyi omuntu nanoonya nambulwa simanyi naveeno nga nina omwaka gumu se emboozi ezo zantama njagala omwana nga buli kimu kuli ku muzuuli lakejo pretty Sophie ate njagala abazadde munnesige nze amanyi eby'abaana nze amanyi emboozi zinyumira inze totawanya abavubuka jjawo kakwatirira mwanawo amulemesa okuyimba twogeddemu kangende ensiige rangi Kombaka Constructions ffe tusinga okukola tukolera ddala ate tunegotiatinga ne customer tukolera ku kamera buli kitukola tukikulaga step by step operation manager bamuyita Muhammad Musa tubonge network yes tujja kukola emirimu gyo akayumba ko tukakwasenga kalito Miami ogende nako you understand no bunga bet yekuletedde program eno genda ku online teka ofune bungabet.com www.bungabet omala okuteekamu oyingira osiba emipiira sibaganye siba mipiira sibaganye nyumirwa mipiira sibaganye mbabuuliddeko obuulizi mbabbiddeko bubbizi Iculi senior rapper Bebe kulu ne bwomu booking tajja kukola bamu byenya kitundu milioni nya tisimanya asibalumwa nya yagenzo va jambo sebonga otaje gakobula ga mutwala supidia nya ate kati mama ziwe na mukazi ategereti wayo nonye milioni nya kubyaseno kati abasajja batiye ayinolaga ati nayo nonye endala zino weziri na yes mane ya ne mie kobula mukama we yamuziza yotayogera musirifu kati eyo addiction yeye kutuusa awe nava nze sina mpira gulunuma nze ndaba Barcelona ne bamanyo tukuba naye sikyayingiramu eri sindulwa mu njagala njejjamu magezi kyobola bambeera kanga ndala bintu birala neggula maaso guka amaaso gwe weewuunye nnyo gyagenda okulaba abantu abafuga eggwanga babeera ku bintu birala abajaasi bali ku birala taina na chai naye ogenda okulaba ogaba badongo naye babbe basente naye tubesibye obutayiwa amatugedera baseno gwe wewe kityo ki mwana wawe mukwano gwange program ze baleeta tekikuganya ziiga government ne bwereeta ekintu tokiyingiramu newe bakugamba nti waliyo polish model government eyagala kukola eti ebya government byababbi amatugetusibye amaawo manyi kiriwo te bagenda kuddamu mpira gwa Barcelona ne Madrid tugende tugulabisa tugende ku rugby tugenda mu kibala ate oli simanyi polish model nekuyitako naye ate notutumuka lumuno ga batubba babbi eggwanga lyaffe eggwanga balibye bali masi naye nga bebakuita baga balibye eki balibye gwe tebalaba balibye amayumba amamotoka kuba gwe wakazuukwa olaba mpenkoni olaba apartment kati gwe obadde mweri ng'okyali nnyo obsessed ku biri bye nagambye entertainment yinza yakukwata oba oyinza okuba nga games kati ogenda ozuukuka bali abali concentrate era batubba buli kimulaba abaana baabwe kati omwana we watasome nga akoze nafune abafuga bagenderere tebali ku bintu ebyo babuuka dda balamu amanye ebyo Andrew Mwenda omubulira bya mupiira Andrew Mwenda
gwegenderera abasajja bonna bakasemuju nganda ali ku byampiira naye olw'okuba bo beebuusa feyaffe abasigadde nete tuzuukuka buzuukusi babbi kale balabe bali ku bisente zaffe ez'obusolo naye nga bakubuuza musolo ki angaazi babbi eki yabbi eki tugende mu kooti omulumirize ne kooti nzibi abalamuzi babbi bonna ba Museveni ate lwe bamusalidde nti owangudde ate bannange kooti balabisizza eyo confusion eyo eri planned eyo etwala mwaka mulamba designed for 1 year oba ogivaamu neoyingira endala June July kati okuba lyayingira omwaka guno eyina engeri gyekuvuze nekuvuga ova ku kino ddako naye nga tebikwata ku bulamu bwo as a person. Manager wa Arsenal ne Natete mutima gwa Maniu chairman wa Arsenal ne Nankulabye badde gamba Edgard yakoze ati naye nga omugabo weekoleka analysis tasobola naye nga mugamba akunnyonnyola omupiira mugamba akunyonnyola gwe tunuulira amasaza example ennungi ya amasaza gwe tunuulira amasaza faba buddu ne batambuza ekikopo kyalo ku kyalo bafalida nakazibwe ne bazina oliwe Masaka bannange twawangudde ekyebuddu amasaza tunuulira amasaza tunuulira amasaza empula King Mutebi gwegeza okwata ku ttaka lya Kabaka tujja kutta takuttira kulirye akuttira kuli akabaka yeyo bali bagundi benkunnyonnyodde mu Aberdeen bwe batuula ne bali banyanti abantu omuntu akutta ku omupiira gw'amasaza akutta fa ababuddu fa abengabi n'omujoli engabi emumanyi nkize neddira ngabi sigirya enjala emutte ng'alaba engabi naye nga bamuteeka mu doctrine nti weddira ngabi naye ng'engabi temumanyi naye ng'atambula fa abengabi fa ab'omusu bannaye kyetugenda okukola ababuddu amaanyi gali awo uncoordinated wasted energy ey'obuvubuka yonna eyinza okugendera awo waliwo ayinza okutta ku masaza amasaza Sipatakasi gwenkunnyonnyodde oleka buli kimu ku masaza n'owaayo ssente buddu egenda kukwata ani ayayye fa abagundi buddu fa abeegundi ne bawaga ne batambuza emiti Suuna Beni ne bamuyita ne basanyukira ennaku nnya ku Sandy Beach e Masaka ne batambuza ekikopo tulese ekikopo ky'amasaza tukitutte Mengo tukijjeeyo awo wonna olimu tebanyiigira ekikulu nyinza okwogera ebitu ne banyiigira abakulu kankome wano live kanjikomye wano bajja ka Iculi ate obadde oyagala bali be baali abagagga abafuga n'abafuga nga woolaba bajuzi mu America abantu aba owninga blue color nga gwe nagambye asayininga cheke ya LeBron James olowooza ye yaani asayininga cheke ya Ronaldo asayininga cheke ya Messi yo gwejo Messi oyo agisayininga yoli omu Aberdeen yatula na planninga kati wano Sipatakasi example masaza take masaza fi example amasaza tegamanyi mupiira gwa Villa next place ogwa professional Ugandans from Champions League will devote all their love to Masaza Cup naye ate tebawagira mpiira guli professional nti Villa Express lotanap kati kiri kyenkugambye nti eri ebasindula obo bagikutegekamu nebange kuliramu ng'omuntu omutta olwa Nabbi Muhammad omuttirawo naye nga tolabanga ku Nabbi Muhammad era buli woba weebuusa nga bakubuuza eddiini yeggamba ki beera nnyo mukkiriza mwana Adamu era woba obalaba bali ababeera ku topu ya Sipatakasi buli wakunnyonnyola amen tuddemu amen mukubi
okitegeera concentration yebange ewuka ne bakuzzayo nti amin amina ya rabbul alamin eddiini n'ogisoma mu lulimi n'olukwata naye nga tolumanyi oluyibulu olumanyi arabic bakudi baspacinga ebintu biri nga bikutwala mwaka naawe wennyini okimanyi senga oyingira ennyo mu dokutrini y'eddiini wallahi ebyokugaggawala byoba ovuddeko mubalabye abaana abalina imaani kaali tuba tusoma ku university omanyi tuba tucriticizinga religion kati twali tusoma ku bakalifate profesa Batibwe n'agamba abalina nnyo imaani mufulume kubanga bw'oba osoma Islam mu secondary school tokkirizibwa kuwakanya naye bw'ojja otuuka oba osoma ku bakalifate abaana naye bw'otuuka ku university profesa ng'akusomesa ku babiri Abubakari ne nani Abubakari ne Umar abalala nga they only killed the fellow Muslims nga naye abalina imaani banyigirawo because ku university you can criticize religion. That's why they're so criticizing a religion. Yes. Nasoma yo mwaka uningane kanchuse. Sky soldier binoto iza bisanga wa teacher olumbuye. Nga yabijjawa. Amanye Abedin. Amanye buzwazi. Akubulire teso nga yamuwulira ddi oyo. Matumpa gwa yafukamira yatya yadduka nga tamanyi tugenda wala yapapira mu maaso nga ate tuli misinde mingi twamala twadduka twajja tuteeka step by step twamusanga twamuyisa yafukamira abawagizi be badde eno bakitegeera nti Iculi tagenda twesooka maaso ne bajja ne benyiganyiga naye era bamala ne batweyawulamu ne Iculi ennyonyi nyange gy'olina okulaba Iculi y'enkoko enjeru kwe beekwata ne balaba gye bagenda Manisolo King oli otakyali wange ogamba otya Oscar Monk ogamba otya Kafas ogamba otya Jini Paul ogamba otya kati abatategedde awo bonna bagenda kunvuma naye nenkyanja kujjiramu mpola sikuganye laba mpira sikuganye laba tennis sikuganye entertainment sikuganye life must move n'ebitambuzo obulamu otherwise wandibadde board naye nkugambye nti senga teweeteekamu syndrome ya addiction ekintu kirabeko bulabi yaba mpira guwedde gutya 2-0 bamukubye naye senga otuba ku leve erwala leve enyiigira munno eyo levo yeri ey'abasipatakasi kati senga wabadde waale naye abasipatakasi nga Namboole senga gwakola ennyo ogenda olaba omulwanyi wo Namige omulwanyi wo nga yaani ye Bobi Wine alwane nani bamutema ensingo nga yakatuuka kati ove Namboole nga totegeera ke kalulu kali akagwa. You understand? Real life family mu Amsterdam bayina Real Life Festival mu Amsterdam MC Rich alongside Juliet Zawede be there be nowhere square summertime me be there in person yes okitegedde Manisolo King naye weweebuusaamu bwoti abanno bayinza okulaba nga avuddeko gwegezogaano laba match 2 eziddiringana legezo oleme kuwa audio mu WhatsApp group ya bawagizi ba Arsenal gye mwakola bajja gasimanta kyalina wa Arsenal oyo mwana akayagivaako mayo batukubaguli ogumu yatya nnyo amanyi abo tebategera kubala champion awo muntu n'abagatta awa namba ate nga nakutte ku ebyo kati Sipatakasi wa Nupu bamutema ensingo mu kalulu kati Manisolo n'avaayo nga teyeetegeera Sky Soldier tanadda ngulu namugambye biri ebintu bikwokyupayinga omwaka mulamba ogenda obivaamu ng'omanye ekiddako ogenda ova mu World Cup nga Africa Cup atandika nga Euro nga qualifier World Cup nga Champions League addamu FA Cup simanyi Super Cup simanyi Continental Cup omwaka gwonna
ogenda okujjukira nga maama kyova olaba omuwala wasalawo n'akola concentration nga shiba naye abuuka kasita ofuna looloyo nga biri ebirala obibuuka afuna ey'okuyimba bagulumiza kati bayongeza sente entertainment ne bamusasula miliyoni 8 ng'ate mu nsi mwali mulimu abafa enjala mwabalala obeere nga eyimu yeetunudde ku kiri nina okufuuka ka miliyoni at least okweyambula nina obba Juliana at least okweyambula nga Shiba yakikola noba nga toyina kintu kirala kikuli ku bwongo. Love you so much and love you always. Nga wembagambye twabadde namba 5 mu assessment ya UCC bangambye ngende nfune license UCC yangambye Iculi you need a license right now oli mu namba 5 kyokka toyina license. Good Lord kyokka nze sibagamba nga koti njagala nze njogera mu bwogezi n'abantu naye bannange kati nze mundabyeko nti nfuna revenue muti kati baagala kunzija mujja fiiriza eggwanga nze nkyayina ebintu by'obbuulira abavubuka bano kati omulembe oguliwo alena yammwe ye social media naye kasita owulira nga tosobola data naye nga waatali tolya ng'omanya sindula omu. Until we meet again tomorrow. Oscar nkwagadde nnyo, Jean Paul nkwagadde nnyo, kyali wange Iculi neera bali abatuvuganya balimba tebakeera tebasiga nsigo kati baagala makungula tumaze okugisaayo ensigo kati baagala kubba makungula timama tebasiga nsigo yugamani anoonya makungula tate teyasiga nsigo naye atayagala makungula. Oh, till we meet again, it's always Iculi. It is always Iculi. It is always nice to meet me.